Engatte eno gye nkutte eri wano ewa Jib Fashions mu Nnyendo wentera okubategeezaako. Jib Fashions ye sponsor program eno era buli wondaba nga ntudde mu kamera wano ngoma Jib Fashions yataddemu ensimbi. Kati engatte eno angambye simanyi bagiyita batya. Jib ongambye bagiyita batya? Bagiyita desert. Oba ogirengera atulaba kati eno size ndaba yiino 42 osobola okugyefunira mitwalo gyo nga 15 naye bw'omwogerezeganya tomanya muyinza okukomawo nga 13 12 n'ogenda n'ogyambala ate abaana ne bakola ki? Bakwetega. Omanye ensonga zino tuyingidde ogw'omukaaga tugutandika butandisi nkwaniriza tuli ku Fik Media. Subscribe, like, comment, share nyiga akade kabeere nga kakuwa programs zino nga zaka premieringa ate joininga channel eno osasulayo $1 ntono nnyo ate n'obanga osobola okulaba ebyo abalabi batalaba. Kati ku setting bw'olaba ndine MC Lwasa Mayinja. Yes, ayina kyategese omwezi guno gwennyini kyetugenda okubeera nga twogerako naye ate nga tunakituukako tugenda kusooka tuwayeemu emboozi wano ne wali tutegeere ekintu kino azza atya akitandika atya akisanza atya ate okutuukira ddala wano wali nsanyusa okusisinkana ssebo. Kale ssebo. Abali ku Fik Media bambulizeeko. Abatulaba abalungi nammwe abatuwuliriza balamusizaako mwenna gye musinzidde okubanga mulaba erinnya n'eddoboozi MC Lwasa Mayinja Masaka. Masaka. Wetukusanga tewali wala we tusobola kukusanga. Wonna onsangawo naye ng'okusinga nsinga kuwangalira Masaka. Kale. Ye MC Lwasa Mayinja gwe tuli naye. Bwe mba sikuyise Lwasa Mayinja nkuyitaani. Ng'oyagala kumpita erinnya eddala. Erinnya ery'obuzaaliranwa. Erinnya ery'obuzaaliranwa mpitibwa Bukenya Charles ndi musajja yeddira engabi. Ensamba. Engabi ensamba. Akabbiro. Kabbiro gyerengesa. Naye ng'osobola okutambula ng'omuganda oba okomaawo. Nkomaawo ebisigadde awo ebisigadde obuzibu babuzze. Maama ne taata yambi. Muzeeyi wange bamuyita Kabito Vincent. Omukyala bamuyita Nampeewo Juliet. Bawangalirawo. Maama ali Kampala ate nga muzeeyi mwali Masaka muno omusajja. Ewakaawo njagala ompe ku Bukenya. Njagala ompe ku Bukenya yali omuto nga nana kutandika kusoma. Nga sinaba kutandika kusoma. Yali ati. Soko onyumize ku ddalu. Onyumize ku mirimo gy'otayagalanga kukola. Kyekyakubyanga embooka awaka. Ekyasinganga okunkubya embooko, kukima amazzi, kukwata nkumbi kulima. Ebyo ebintu nali sibyagalirako ddala mu bulamu bwange. Naye nga bw'oŋŋamba nti kaakati saawa ya kusamba kapiira, saawa ya kukola biki ng'awo nziruka misinde. Ebyokukola emirimu byo nali sibyagalira ddala ewaka era kyo kyankubyamu ku migga egiwera. Muli bameka? Ffe twazaalibwa abaana basatu. Twazaalibwa abaana basatu, omuwala omu n'abalenzi tuli babiri. Kasingo kali katyako, kasingo dota. Kati nabo banene nga ggwe. Bulungi nnyo ate kati nga babasanze. Tuli baheve. Tuli baheve. Nga balwasa bali. Wakuba nti kati ffe twabulamu bubuzi tuyita abalwasa abagagga nga bali. Naye nga tujja zifuna eyo. Naye oba n'omubiri gwo sente ziba zikufaanana zikulabika naye oba toyina akasente kaba kakulabika basobola okukakutuma adde nga tokayina. Andi era kiba kibi okubeera nga bakusuubiriza ate ekintu kyotali. Oli akusalaga nti wayi mpa omutwalo n'omugaa siina n'agaa ye musajja nnyimye naye nga kituufu toyina. Kumbe nange ndooba budoobi ate nze yeetaaga okumpaayo. So njagala nyumize ku Lwasa kati atandise okusoma. Watandikira mu kiwano naawe basoma ku nasale. Nasoma natandikira ddala okusoma ku nasale. Ne bakutikkira mu ttoopu. Ebiseera ebyo baali tebatikkira tebantikkirako. Tebantikkirako. Ebintu by'okutikkira. Okimanyi omwana atuuka mu ttoopu ng'olina okusipeninga akakadde nga kalanga mu 5. Ebyokutikkira ebiseera ebyo baali tebatikkira. Ate nze n'okutandika okusoma kwange
nkyenzijukira nti twawandikanga na wansi wansi kutaka nga tuwandika wansi byali tebinnajjawo byaliwo ebiri naye kale ndowooza simanyi oba byali ndowooza bya bbeeyimu simanyi kuba biseera ebyo ndo simanyi naye nga nze okutandika okusoma kati nga ne ticca okugolola aleeta kati n'akugololera ku ttaka baabanga n'ebyabwe naye nga kati bino simanya nti nkubiraayo ekifaananyi bwekiti nga bakuwa ennoni ng'ogenda wali ku ttaka ng'okubayo kati awo ndowooza yebeera exercise oba yebeera kiki ekyo bwe bakiyita kati olumu kakati bw'omaliriza awo kati mutendera ogwo nga tugubuuka ng'olwo tudda wali ate mu kuwandiika nga bamanya nti kati otandise okuwandiika naye lulindo tebakukkiriza nkuteeka volongoto ennaku zino omwana omugulira 96 yonna ng'ejjudde volongoto era ebyakakati abasomesa batugamba taba volongoto nako kuba kuwandiika ffe tumulabanga volongoto kati ate kati ife twawandiikanga wansi nga olina okutandikira kati ne bamanya nti n'alyoka akuteeka ku lupapula kati ng'akuwa ekitabo naga nti katandika buwandiike biri byobadde owandiika omwana yalwananga nnyo okulaba ng'ava ku ttaka agende mu kitabo kati awo byembeera gye twayitamu awo so nasale ogisomerawa primary ogisomerawa nasale nasomera muno mu Masaka ndi wamuno era nga weekugambye akasomero wakuba nti kati kavaawo akaali akagundi ako aka nasale naye nga bagiyitanga St Cecilia Nasale School yasangibwanga awo mu Kirumba awo kumpi nenvaawo awo neninyalinya ndowooza tugenze mu top awo biki nvuddeyo primary nenzikirira wali wa ekusaza ku St Bruno bagita St Bruno Serunkuuma nenvaayo awo tebyatambula bulungi awo nenyambuka wano waggulu ovuddeyo mu kirasi nga bigana naye tebyagana mu lwa misomo ndowooza kakati nenvaayo eyo nenyambuka mpaka ku Senyange Education Center kati ekyanyamba waliyo abazungu kati abazungu abo baddiranga abaana tugeze nti family yaabwe teriimuko kasente kategeerekeka kati bonga babatukwata ne babaaka akantu ke batwongereza ku ezo sente zituba tuleese awo awo primary giyaggwera eyo nenyingira secondary wakuba nti ya secondary saagisoma nnyo kugenda nnyo wala primary ogimalira wano ku Education Center nagimalira awo ku Education Center awo nali muvubuka eyali alina eddalu naye nali muvubuka alinamuko ku bwongo kale obuli awo obupiikinga obukola obulungi kuba nzijukira sijjukira kuba nti nakolanga bubi nabeeranga awo mu kyabataano mu kyaba mukaaga awo kati awo kweyo ennamba eyo 5 6 secondary nagende nayo naddayo ku sazaawo St Bruno Serunkuuma awo waliwo secondary eriwo kati awo kati muzeeyi olwo naye jjukira muzeeyi nga bwomanyi yalinayo abagole be abalala ate nga nabo abalinamu abaki abaana kati abaana nga bonna ne bajja ne beetuuma ewaka kati nogyonvulira school fees wakaluba natuuka natuga nti kati mwabatuuseeko ko mu secondary mbatadde olwo anteera mu senior wanu nti kati mwabatuuseeko mu secondary kye muyizeeko mukoze eki mukiyize kati kankwate n'abaana abatalina bakukola ki kutuuka yeeyo bakwateko neŋŋamba kakati nno bannaaye embeera egenda okukaluba kakati nno tutandika kati awo gijjukira awo kati muzeeyi akugyeko engalo oba olina okutandika okubaako bw'otetenkanya ntandika okutetenkanya nga bwomanyi ng'omuvubuka era muvubuka w'okukyalo emirimu gye tuba tukola genda wali olima olubimbi lwa 15 genda wali okuba amataffaali genda eri osomba amazzi kati nga gyegyo emirimu gye tukola emirimu egyo ningezaako nze neeyongereyo mu maaso n'okusoma naye kyammenyamukko kubanga nti nagenda nga ate nga nina ku weekend awo nga nina okufuna abantu bennimira olubimbi oluwera nempakasa kyampangamu nnyo obuzibu nti okutuuka ate n'okugenda okusoma ate ng'obwongo bukooye ntuula mu kiraasi ndowooza kakati ate
ngenda kufuna disente ezigenda okukola ki okumpeesa ebibuuzo byange awo kati ndowooza tuli mu esi yakubiri awo ne bitataagana ne ngamba kankole kikambye esonyiwe ne ntandika kuyiiya bulamu. So S2 yo wagimalako third term yonna gati oyise ogenda mu 3 waliwo akagitandika first term nasomako terms nga 2 nasomako terms ngezi sene nempulira nga zinzitoyeeko kuba muzeeyi yali amaze otuta yali atulaze nti kati tewakyali kweyongeyo talina sente zagenda tuteekamu kasi tuli ne bali abatannaba kusomako. Kati awo zaako kigamba kati ngenda kuva mu ssomero ntandike kutetenkanya bulamu wakati awo wali okkiriza nti sikyasobola kweweerera kati oluzizzaako ki kakati era kati awo nakimanya jjukira kati nga mmaze n'okufuna experience ey'okunoonya akasente kati nga n'akasente nako ntandise okufunamu 5 okufunamu 1,000 nga wembera mu kupakasa kwange ne ngamba kakati ate kati ebyokusoma kye nali nsoma okufuna ate kati kyendiko kati nengamba kati kantandike kunoonya sente nentandika kunoonya sente wenkuba bicuba bicupa byokukyalo obimanyi ligenda olime genda okole ki kale abantu abakutumatumawo ebintuntu kukyalo ekyomukisa omulungi nti nali nafuna omukisa nga muzeeyi waffe bamwagala nnyo ate nga naffe batwagala nnyo kati tekyampa nnyo buzibu nnyo ku bantu ba ku kyalo kubanga bampitanga olu nakuyita nti genda nongoserezeeko eri genda onkolereyo ntererezaako wali naawe oli namuterereza nakuwaayo kyakuwadde mu mbeera eyo bwetyo. Kati mu mbeera eyo ye maama yali agamba atya wakati taata yali kimuzitoyeeko yali mu kya school fees maama yali alina kyateesa kyonna anti kati mukadde oyo nyemboozi gyesaakuwadde nti mukadde ye yatuzaala mu kutuzaala ndowooza ne bafunamu obutakkaanya ne muki taata ne baawukana n'agenda n'afumbirwa mu ddala kakati yagendanga agenza era tusigala tuli baana be yagendanga agenza okukola kati ndowooza gye yafunira muntu munne ne bakwatagana naga nti kati kasigalireyo ddala eyo kati nga tuwuliziganya ku ssimu namala nebbanga nze kati namala kuba ngenza okuddamu okulaba mukadde oyo omukazi nga nkuze nga nkulidde ddala nga nkuze yabeerabirira ddala taagala kumanya bibafaako kale olumwagira nakuba essimu naga nti muliyo mutya naye webbanga lyatulekera twali bato by then twali bato kati nze nzizemu okumulaba nga ndi muntu mukulu nga nkuze nga n'ekifaananyi sikyakijjukira. Kati saawa zino mukwatagana bulungi muwuliziganya tuwuliziganya omu ku ffe bwakubira munne nga ty oli otya nti neetaagayo kino oba nga olina obusobozi bwakyo ng'omuwa oba toyina nga omugaa nti munaye tewali naye nga ye mukadde ye ebyokusoma teyabiriimu nnyo kuba yali amaze okugenda eyo bamaze okwawukana ne muzeeyi kakati awo ndowooza ne bibeerawo ebityo. So obulamu obutetenkanyiza ensi kati otandise ogifeesinga kati bino ebyokubeera mu entertainment business kutandika kwemusiyinga drive biki ebyo byonna kati saawa eno byolimu obitandika otya weezuula otya kati nti nsobola okukwata omuzindaalo ne mbaako kyenjogera talanta eyo wajja ogyerabamu okuviira ddala eneemabega. Talanta eyo nze ekintu kyenali njagala mu bulamu bwange nali njagala nnyo okuyimba nga njagala nnyo n'okwogera firimu naye nga firimu ezo ate ng'olina okuba nga wasomako naye kakati nengenda okugezaako okuyimba sirina ddoboozi liyimba tewalikodingayo yadda akayimba kati niwulirize nalikodingako naye byabula n'okubula n'oluyimba lwanvadde mu mutwe naye nga nti nalina mukwano gwange bambi omugenzi oyo Ponsiano Mr. Spelling yali mukwano gwange nnyo yakulikodingira yeyandikodingira oyo ogenda okwewuliriza nga mbutuufu ate yanzizangamu nnyo amaanyi nti webato ojjasobola naye nendaba negamba kati akayimba obaddemu bakiki tolina byebabitwalira bawulizeeko bakubuulire anti era kati mikwano gyo gwe kyolina okumanya nti
mukwano gwo bambi naye aba atayagala kumala mu maanyi agamba jajja akajja kuba ogenda kikuba yakundi yatandika bwatyo tikamaanyi nnyo leka naawe ogenda kukubirawo kati naawe ngodde eri ng'oddamu amaanyi wevimbiso ngenda kikuba naye kati nze nakirabirawo ne ngamba kati sigenda kukola ki sente zange zigenda kwononekera mu kuyimba kakati nina mukwano gwange ombuuzizaako wali okuyingira ebya MC kati nina mukwano gwange bamuyita Max DJ Max lyakozesa yagenda n'aveeyo mu kyalo ansanze mu kibuga obwongo bukola kati ng'avudde mu kyalo azze mu kibuga naye ng'ekimulese mu kibuga azze n'omusimbi gwe ng'ayagala kuyiga kukuba ndongo nti kukuba ndongo kati nga nina mukwano gwange w'amaanyi akubira ddala akuba endongo baali bamuyi DJ Kevin nga yali abeerawo ku ssaza ti DJ Kevin ananjigiriza nti nze ngenda njogere naye mugambe kasente akatonotono nti nga ngenda njogera ne Kevin ngamba nti nina musajja wange ayagala kuyiga ki ndongo nga nti ayina mu kasente nga nti naye tayina bulungi naye ayinawo akaliwo nga musaba emitwalo 10 nga amuyigiriza Max yali mugezi nnyo kuba ebidongo yali abyagala era ebidongo yabiyigira mu bbanga ttono kati ne bakwatagana nnyo ate Kevin nga alina saawundi kati nze nkyali eyo nkyali mu kupoota ku bizimbe ono ye yayiga dda music yali ena afuna kasente ajja ngamba wayi ni lwaki tujja ne tukola ffenna naawe n'oyiga nange nga ngenda ngamba Kevin kati nange njala kuyiga ndongo nti oyagala kuyiga ndongo nti agoli wange ngenda kuyigiriza ku bwereere nga ntandika okuyiga endongo nga nfuuka DJ nga bwe tugenda ku mukolo abantu we bagenda okuggwamu awo nga bampaamu abantu nga balatera okuggwamu nga nkubamu nga banga jajja wagikubye feelinga nti mbitegeera kati ebya DJ mbeera DJ tukusitula mizindaala awo ki abangamba nti endongo jaggisobola ntandika endongo nno tugikubira ddala naye kati ekyanzija mu ndongo eyo kusula bubi nakusitula mizindaala egyo ng'okoowa kati twatuuka nga ne mugenda eyo olusi mugenda kwebaka mu ttundubaali ogenda otutuuka mu ttundubaali nga lyatuuyanye nga lyonna linnyogoga wena n'olyoka okankana ne ngamba kati eno ngenda lwalirayo ne ngamba naye nkoze ntya kati nina mukwano gwange bamuyita Kisekka Martin yali akola ku radio Suubi kati Suubi musanga yali azanya kaliyoki naye nga bwakola ne ku radio mugamba baba muganda wange endongo entamye koyo kuba endongo mpewo enfuuye nnyo nga ngamba nti omanyi tugenda okukola nina ekibiina kyange kiyigiriza mizannyo naye onoobeera omujagujagu oyinza ofunamu ku ssente kakati nga ngenda antandika okunjigiriza mpola mpola nga ngamba nti kakati n'omuzindalo olina okuyiga okugwogererako nti nga ntandika okukwata omuzindaalo kola ndaba eddoboozi liringa erivaayo ntandika olwo nga sina na linnya lya nti oba nti bampita gundi nti MC gundi oba DJ gundi nga likanga ngera neyita DJ Brian kuba bampitanga ku kyalo DJ Brian nga nze siryagala njagala likanga nali njagala likanga nga mpulira abayaaye umye yajjanga sebo nze MC guli muli ngo okubeera ow'amaanyi olina kwetuuma linnya likanga ly'omu agambe ani oyo kakati ntandika okwogera ku muzindaalo awo we neesiga ennoni kwefuula omuzeeyi wenzanya komedi oyo ow'okuzanya oyo ow'ennyimba kadongo kamu biki wamma gwe nga abantu ntandika obbanyumira ate bannange teri kintu kibi mulundi gusooka kugenda ku stage ne bakuwa essene toyinza givaako nagenda ne banfuuwa za gete sente nga mpitirivu ne ngamba
nve mwekuno mulimu mbadde mbidongo empewo enfuuwa wano ofuna kakeeka kumbe si buli lunaku nti luba lwa Sande tandika okuyiga microphone eyo njize kakati waliwo omusajja bamuyitanga Lwasama nga yeyita guli muli Lwasama nange nenga omusanga muno na comedian kakati ngangaba nange ngenda kuyita Lwasama natandi bale banga matigwanira nti nze Lwasama kati erinnya nelikulira ddala Lwasama ngali bampita naye ati erinnya eryo kyalinyizaako kati ng'abantu ate bafunyamu advantage ate okunjiyeya nti oyasama kale oli kale asobola okireetanga akugireegerera gwe Lwasama ekikulu wayasama nnyo ate neŋŋamba erinnya lino nga limbuzizaako emirembe naye kati kulikyusaamu awo tulina we baatutegekako nga waliwo VJM yali ayogerera firimu kyali kina Uganda kati Emmy ekina Uganda ekyo jjukira Emmy atuumatuuma abantu ntu amannya kati naffe ku shoku oyo twaliko era tugenda kukola nammwe n'abatuuma kati n'atuteeka bano abazannyi natandika okututuuma amannya gaffe mwe bano abazannya nti ono si ekiseka Martin n'atameggwa kati oyo otamezaalelula kati laba bwagenda aleeta akantu nti kati laba ate ono Lwasama laba alinga ayasa amayinja tiwenadde waka nendowooza nenga Lwasama nja nga ndaba biringa ebikwataganaawo kwegamba kafurezi kali aka Lwasama alinga ayasa amayinja nengattawaawo nekazimbawo nti Lwasa mayinja nindifuula Lwasa mayinja naye era kati nakati lyennina naye era kati kwegamba linfudde w'amaanyi nnyo erinnya eryo era nga ndi musanyufu Lwasa mayinja liveeyo kuntuuma Lwasa mayinja oba oyinza nogamba nti Emmy alinga ye yali kutuuma era tafaalidde nennyonnyo Emmy era mukwano gwange nnyo mwagala tukutumiddeko nnyo VJM webale kuzoogerera so awo officially nofuuka MC Lwasa mayinja era ne batandika nga okubuukingako obwivulu naki okubeera nga okola obwa MC kati njala kubuuza ba MC oba nkirabe nnyene e Masaka simanyi MC yenna olina okuba nga osobola okukola ne ku drive si bonna kubanga naddala abali mu kiti nga ggwe kyolimu wano e Masaka ndaba babeera ku drive kati ate si bonna kati si bonna nti buli MC nawe wasooka kola ku drive ozikozeeko oluvannyuma ezo ze nasookamu bye nasookamu jjukira nti twabanga eri mbidongo ebyo bye nasookamu nga sinaba kufuuka MC okuzi shows kuba kati osooka eri nga bifuna ebya drive zifunira ddala kuba promota akuwa olusimbula gundi kanta yammwe ng'abasimba akamu osasulibwawaawo ate kati bw'ofuna omuntu kati ng'abo abavudde ewala osobola omukubako akasente nti kati okutandika ku ssaawa 9 mpaka ku ssaawa 12 oba ssaawa emu ekawungeezi etaano gyange gibaawo ate si byakubanja ngenda nazo oba okukomawo ne tukusanga awo nozituwa lumu kakati ebya MC obadde ombozezaako wali eri nti buli MC alina okulanga drive si bonna mulimu oli MC wakati byebya MC ebyo kwegamba byanjawulo osobola obitematema mu ntematema enjawulo kati waliwo oli asobola okweyita MC Maliyaki nga comedian naye nga yeeyise MC Maliyaki si mutembeeta wa mukolo nga comedian naye neyeetuma nti nze MC gundi kati ekyo nakyo kiti kirala nti nze MC Pastor Munyesa Buti nti nze naye comedian kati nti nze MC kinyumira bunyumizi bantu anti kati
nze kyenyinza okulaba nti abantu abamu bali bo kabyabanga asobola okukwata microphone yeyita MC. Ndowooza kyekibabuzaabuza naye bya MC ebyo anti tewali gye babusomera ndowooza. Tewali. Buli omwazi ukabuzukusi ku makya nga afiiki nsobola okukwata omuzindaalo nze nawe kennyini osobola okubeera MC kuba kati nakati era oli MC. Okutta omuzindaalo bwanga osobola okwogerera ku muzindaalo oba MC. Oba MC. Kati wakuba nti oba MC obo kati ngawe nkunyonyodde ne kugamba nti waliwo ba comedian waliwo mmwe aba waliwo entertainment shows kati ate waliwo n'olinga waliwo ate n'olinga agatta byonna kati ate ng'asobola okwogerera omukolo gino egy'okwanjula manya ate ebyo birimu okusoma anti kati ebyo byo birimu okusoma ensengeka yabyo oliwo oliye ng'asobola okukola ku mukolo nga talenti yagiina ng'asobola okukola ku kivulu ku show ng'asobola n'okulanga drive ate ng'asobola n'okukola comedy okwogera n'asesa abantu kati oyo ate oyo aba ku ddaala ddala kati nze ekyomukisa omulungi Katonda abadde yannyamba nga ebintu ebimu ngenze mbigezesaako nsobola nze okukola stand up comedy ow'ebigambo nga boolaba nti Maria kyaze oba oluusi nga nnane gwendi naye nga tukola ddyo kati oyo ow'ebigambo ekyo nayo kategori ndala nsobola okwogerera omukolo ogutali gwakwanjula kuba ebisokosi birina embaga embaga nsobola okwogerera embaga embaga ndowooza birthday party graduation biki byonna ebyo byonna nsobola okutambuza bulungi nga ndi omu nsobola kwegamba okwogerera drive nesikiriza oyo nesikiriza Jibu Fashion ali mu dduuka lye nti kirabika ekigenda okubeerayo kyakabi kyamaanyi kati ekyo nakyo kiralamuko kyova olaba nti ba MC ab'oku drive si buli omuntu bagimuwa mulimu oliye nga bagimuwa nga bakimanyi nti ajja kuyita wano mu nnyendo ng'amanyimu Jibu amanyimu ani amanyimu bonna ng'agenda ayita omu ku omu ng'oli afuna kwegamba mulaalo kangende ndabe ku basajja kangende ndabe ku muyimbi oyo kati mubaamu oliye nga bw'aba akuba drive ebigambo byayogera nga bisesa kale nga drive ogiwulira enyuma kati awo era awulya kangende mu kivulu ekyo ndabe ekiriyo kati mu zonna z'otumenya okutembeeta omukolo oli ku drive oba oli MC stand up comedian waawe osinze okufunira mu kategori zino essatu kategori zezo essatu sinze kufunira ku bintu bya shows nga kugamba bakupangisizza nga MC ku show togenda kukola stand up comedy nti kakati tulinawo David Lutalo tulinawo n'omuyimbi gundi jangu ogenda kuba ogenda kutambuza omukolo ogwo mpaka we gutandikira mpaka we guggwa mpaka omuyimbi lwamaliriza nti kati entambuza yaagwo kuba kati tumanyi ofuna mu obuzibu ffe nga ba MC nti oli akuwa program naga nti omuyimbi agenda kuyimba ku ssaawa 5 asooka owokubiri ayimbe ku ssaawa 7 sheggalwewo kati obuzibu tusinga okufuna oluusi omuyimbi oyo n'akeerewa bwe bagambye okuyimba ku 5 ate ku venue n'atuukawo ku 6:00 kati ate noono gwe baga nti ogenda yimba ku 6:00 n'asangibwanga naye waali buli omu nga ayagala ayimbage akole ki agende kati okwo kusomozebwa kuba kw'amaanyi nnyo kwe tufuna ku zisheezo nti ate olumu n'abantu tufuuka obulimba gye bali ne batandika okuyomba kwecyangamu tulimba kale ate ye ate omuntu akulaba nti tasobola kugamba nti gwe oli MC naawe ozze kukola naawe akutwaliramu nti mwe bamu mwe mwategese kakati tufunamu obuzibu oluusi oli asobola okukasuka ecupa nakubira ecupa nekwata nekifuluma eyo gifundikira oti era oli atuse ku 6:00 gw'osoosayo adde wakuyimba ku 5 n'osemberayo oli
anti kyekyo olaba nti kyekyo ekituweesezza emirimu balina okuyimba kati kyekyo ekituweesa emirimu nti oli akuwa shooyi n'ateeraliikiriramu nti kyegenda kufuna obuzibu nti amanyi engeri ki gy'ogenda okuwooyawooya oyo omuntu abadde akyankalanye asooka akakkane ng'atereredde nga kakkanye ey'okucwakaana kakati kyekyo ekituweesezza emirimu nti osooka n'okkakkanya omuntu n'oyogerayogeramu kale ku bugambo bw'okusaagirira awo nga omukkakkanya akkakkane omusuutasuuta omuwanewaana akkakkane omuyimbi agenda okujja ng'amaze okukkakkana so kyekyo ekituweesezza emirimu n'okubanga kati nti oluusi osobola okulaba posita ng'efulumye nga nange kwendi oba omuntu omulala bwali ffe nga ffe ba MC. Ekintu kino wakitandika ddi official kati business wise nga brand ya MC Lwasa Mayinja otandika ddi okimaze emyaka eno? Okutandika obulungi ngambe nti kati ntandise nga bonoga ntandise okwetegerera okufuna ku ssente z'oba MC kubanga oluusi oliba nga bwe nkugamba nti nabeeranga ne Martin kati ye Martin bamuwanga sente nti tuleetere n'oli kati nina mukwano gwange gwe nakolanga naye ebiseera ebyo tukyakola ffenna bamuyita Sseggwanga era Sseggwanga n'aba kwali ng'alaba mutumiddeko nnyo tuvudde wala tuvudde wala n'omwami oyo kakati Sseggwanga oyo tulina ensinkana gye twasinkanamu talenti zaffe ne zigenda zikwatagana bweziti kakati mu kukwatagana Sseggwanga mulaba wa namusanga ku mukolo kati ffe ku mukolo twali tuzze yali oba mbaga yali mbaga kati ffe baatuleetanga tuzze ku just nga bonoga ntusanyuseemuko kuba nga ffe baatulese tuzanyiremu ku bantu kakati munaawe omukolo gugwa Martin kiseka Martin gwe nkugambye buli omu ng'akwatayo kakantu yali atutegeereranga nti gwe kwatayo nawe kwatayo kakati mbeerawo ku mukolo nga nti wayi naye kankube ku kidongo kakati mu kubeerawo endongo etandika simanyi Sseggwanga gye yava ng'aggyeemu essaati ekifuba kiri bweru ali mu vesti Sseggwanga wakuba nti kati agalayika agenza akula n'okukula naye yakubanga amazina oyo omwami nga emikono gino agiweta gyonna ne gyeweta n'agizingire ne gyekyusa bwe giti emabega abantu bonna ne bamwetoloola we bati ne bamwetoloola ng'ekidaala kikutte nga batunuulidde ye yansomooza nnyo neŋŋamba kati nkoze ntya ne munoonya yali asiika capati ne mugamba baba brother nakulabye muli mu kuzina amazina naye tulina akabiina akafuzannyiramu tusobola okujja ne tusobola okukwatagana tuba nga tusobola okukola comedy nti kati tulina ekibala kitwabeerangamu bakiyitanga link point kyabeerangawo okusaza kuba nti kati kyavaawo nga muga nti nekulwokutano tugenda kubeera mu link point wandizeeyo nti mba ndi awo nga wuuyazze nga baga nti nga bamuwanga Sseggwanga bamumanyi kuba yazinanga ku mikolo nga bamuwenga asanyusiza ddala abantu ku stage nga muganga kati olaba nze kyembadde ngamba kiri bwe kiti wandibadde tukolayo kakalakita akaffe nga osobola okuzanyanga ng'omuzeeyi zinezanyanga omukyala nti tusooke tukagezesemu nga twambuka mu kisaawe n'akalediyo kaffe nga tunoonya oluyimba lwali lwa poor quality poor quality kaali kakafeero omukana gwana oguliruda simanyi oba gukyebaza ne tukola lihaso n'oyo omwami ne tugira tugenda okulaba tutandisa okukwatagana nti azanyanga musajja nze nzanyanga omuki kuba ye yalina ebirevu nga biriwo ebiti kati nze nga ngenda nenesiba gomesi era nga bwonsanga botompitira kuba nekyenzijukira lolo naliriko ku mukolo nenyambala gomesi netekako wiivu kati abagole bagenda okujja okukyusa abakyala bajja nga ntudde wali bana musanyabo gye bali kati bakyusa ngoye bamanyi nti nze ndi muki
ndi mukazi era nga ntudde bulungi nnyo nteredde bwenti nga nowandi kati buno obulevu bwakajjako nabuzi era bakyusa engoye nga bamanyi nti ndi mukyala bekangira mu kidaala nga balaba evvubuka ali seggwanga tutandise kuzanya batwagala nnyo 2014 yali 2014 awo batwagala nnyo tutandika okwetongola nga Martin takyakola ki nga tate tukyali mu kibiina ki nga batukubira kasimu nti mujje leero mugenda kukola nti nga tutandika kati tutandikidde okufuna ku ssente ziri serious 2016 olwo nga tutandise oga nti kati batuwa emitwalo 3 tuzikwata teryatutemako yadde awo nga tutandise okukwata ku ssente nitujanga tubawo tutandise mutambula mwembi tuze tutambula nakati era tukyali ffenna wakuba nti buli omu kati agenda neyawula oli naddeeri naddeeri nga omanye ebyemirimu bitutagaza so kati 2016 wentandikidde okugamba nti kati nfuuse MC abantu bantegedde nebyenkola balabika bakola ki babyagala kanduza kati nga ngemeka munana giweze giyinza okuba ndowooza ziri awo mu 8 okuba natera okweza emyaka nga 10 2026 mujja kuba muweza ndoze so kitambudde kitya sofa mukisamanyi mulimu okusoomozebwa kungi mulimu ebirungi bingi balist soko tubulire ku birungi byofunye mu kitundu ekyokubiri tujje n'okusoomozebwa kwofunye nsooke na birungi soko tuwe ebirungi byofunye n'omwana ali eyaga nti at least okusoomozebwa weekuli naye lwasa mayinja byatuuseeko nange nsobola obituukako kakati ebirungi byo baba ebirungi bingi ate n'ebibi bingi kakati nabyenkanankana ate ebibi bisobola okusingawo naye nga ebirungi kyenyinza okugamba nti ekirungi byenfunyemu ebimu ku byo nti ekisooka nfunye emikwano egitali gyakwetetenkanya emikwano egiyimiridde nti nsobola okukuba essimu nenkubira omuntu obanga muyimbi nemuga nti nze Lwasa Mayinja mbadde nakasooka nga ononyimbirako mukama wange nampuliriza nanteeseganya ku ssente entono kikimpadde emikwano ekyokubiri omulimu guno gulimu kwegamba bwewekwata obulungi gulimu essente nti osobola okutuuka ewantu n'osanga nga waliwo omugagga kati ng'olina okumuweebweta omusuute bulungi nnyo omugyemu akasente akawera akasente ko tufunyeemukko abamu ne tukolamuko obuntuntu ekyokulala nfunyeemu abakyala abakyala anti buli bwova ku stage bwoti ogenda okuwuliranga Lwasa olinga akuyita kati obanga speed gyodduka nga nnyingi oyinza wekanga n'okubanga tokyayogeranga wafadda kubanga abagole basobola okuyitirirako obungi abakyala bo mwebali ebyo ebirungi ebimu byenfunye nti n'ekirungi ekimu ku byo nina akantu kange kenagulayo kaawo kantu kange era nsubira mu maaso awo Katonda abanga mpadde obulamu nga nsobola okuteekako akiri omuzigo newe guba gumu mwensobola okuwummula nange nve bankonkona si gwe gwaweddeko bannange balandiroodi baffe tubatumiddeko omanye omwezi nga guweddeko bannange landiroodi yeefuula ekirala kale ngenda kusaba tunywe ku lwendo lw'otuzzi Jibu Fashion ziwa nagenda tugulirayoko olwendo lw'otuzzi nagambye nga ntandika eno kuna 12 kale singa ojja n'ogamba nti engatta eno nagirabye ku Fik Media ng'agiranga naŋŋamba emitwalo 12 tomanyi nza n'okugitwalira ku 5 so ngenda kukomawo mu kitundu ekyokubiri n'engatta endala mwabataagala kikabwe ekiti ate nammwe mbalage ku ngatta endala eri wano wa Jibu Fashions we tusinziridde era nga desert manyi sibitegeera nze nnyo ebyokwambala ebyo mwababitegeera mwabeera mu shows so
jangu wefuli singa tozo kazi eziriwo lwakuba nti gye nnonzeeyo ne nkulaga wano naye nga n'ebirala weebiri zi dresses weeziri abakyala abagala party dresses zi skirt weeziri abagala za jean skirts abagala n'endala obuteteeyi bwe buli obw'omulembe n'abasajja emabega wano we tukoledde jean zammwe weeziri abagala ne gentle weeziri by the way ye bw'oba ogyagala jangu ogifune nganza ayambala gentle weeziri ne t-shirts weeziri waggulu wano bavubuka bonna n'abantu abakulu bonna n'abantu abakulu mujje n'ebiteteeyi byammwe mukyalo oli eyo wazadde obanga tonnazaala okyali lubuto maternity weeziri n'obugatto bwammwe buli bingi nnyo emisipi weegiri gagozi weeziri oyagala nga zino ez'abasoma enja zataddeko oba oyagala kika kirala zonna weeziri so muyiteewo wano Wajib Fashions mu Nyendo opposite Lukaya stage wano kulwambuka ku Toto ate mubenga ekintu ekyo mukikwasaganya mukubireko ku 0702 13 nkugambye eri note 7 2 abenga akutuusaako ebyo byonna n'ebirala byesoogeddeeko kale katujje ate oba oli awo ne Sheno tubenga tujoogerako.